Olunaku lw'eggulo abadigize okuva mu bitundu by'enjawulo bakungaanidde ku Kiwatule Recreation Entertainment Center mu kivulo ekyategekeddwa Omuyimbi Moses Sali amanyiddwa ennyo nga Bebe Cool. Obukuumi bwabadde bw'amaanyi olunaku lw'eggulo e Kiwatule naddala oluvannyuma lwa poliisi okulinnya eggere mu kivulu kya Bobi Wine e Busaabala. Bebe Cool yasinzidde mu kivulu kino ne yeebaza abawagizibe obutamusuulirira n'okuggyawo oluvuuvuumo nti yagwamu takyalina bawagizi. Naye bwe mulowooza tebaliiyo kandabolinga essente ze basasula ku mulyango mubalabe nenzidabolinga ate ne mujja Uganda mwenna ne muwagira mwekubireko mu ngalo n'akalulu babayita silent majority. Mwebale nnyo, mwebale ddala ku mavivi gange ganabiri, mwebale nnyo. Sophie Namutebya abangi gwe bamanyi nga Mama Fina naye nga yeetabye ku kivulu kino agamba nti mwetegefu okutabaganya Bebe Cool ne Bobi Wine. Kubanga bagenda okufuuka ab'ebibiina eby'enjawulo baasangibwa Baganda nga bazzukulu ba Nambi. Balina okukimanya nti omuntu gw'owalana otuula ku ntebe Bayibuli egamba sonyiwanga. Abayimbi ab'enjawulo bayolesezza ebitone. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.